and pursuing interests of all oppressed, concerned, and common Ugandans come 2021 for parliamentary, local government, and special interest elections, to inform us by filling and submitting their expression of interest forms at our headquarters here, or using the online link, which we are going to give it to you later. The process starts on 2nd July 2020 and ends on 2020 midnight. Regional field outreaches. We want to inform all People Power coordinators and supporters in all regions that People Power National Elections Management Committee and Mobilization and Coordination Committee are leaving the headquarters to your regions to meet you and find ways of mobilizing, managing the elections. So we call upon all People Power coordinators and intending candidates to come and interact with us. Please take notes. The expression of interest should not be binding as confirmation of People Power flag bearers. Candidates have to apply, be screened, vetted, confirmed, and unveiled to the public for recognition and support. Repeat that one. Expression of interest should not be binding as confirmation of People Power flag bearers. All candidates have to apply, be screened, vetted, confirmed, and unveiled to the public for recognition. And support by all the oppressed, concerned, and common Ugandans. The committee reserves all the rights to declare People Power flag bearers. Tokanchidde mu Luganda abatawulidde. Olunaku olwaleero tuvuddeyo okubuulira eggwanga lyonna nti nga People Power twagala okutwala obuwanguzi mu Uganda yonna. Kya President waffe yekka, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, naye n'ababaka bonna batugenda okuyingiza mu Parliament nga twagala kukubira waggulu 70%, 75%. Ebifo byonna ebya local government n'okutuukira ddala wansi. Kaka tuyita abantu bonna abaagala okwesimbawo. Mujje tufiringe foomu. Kino kye kitabo kyaffe ekikulu, oba linki gye tunaaba tubawadde enaabanga etambula ku mikutu. Tutandiise olunaku nga tugenda kutandika nga 2 July, tukomenga 17 July 2020. Bacoordinators baffe bonna abali mu region tubatuukako ssaawa yonna ne bamobilize abadde bakola omulimu gwaffe, beeteeketeeke okubanga tusunsula abo bonna be tunaaba tulabye nga tubitumba wakaadi yaffe. Be tunaaba tusunsudde tugenda balaga eri eggwanga nga tumaze obbayisa mu kakungunta kwaffe, tubalaga eggwanga lyonna libamanye, tugenda nabba wakama oba akamanyi ensi yonna emanye nti ono ye candidate waffe owa People Power. Just an addendum for everyone to be clear. Of course, this is the commission and she's our chairperson, Madam Masi Walukamba from Bugwe. And if you have any issues, she's the chairperson of this process and of this committee. And then Mr. Jeremiah K. Amwanje, we shall give you the telephone numbers. He is the committee secretary.
But of course, we have focal people or focal members who are going to, you are going to contact from the different regions. Number one, Eastern region. Ms. Mase Walukamba will be in charge together with Mr. Wilhaji Musa Misango. Next to me here. And for the northern region, we are going to have Mr. Oyek Gerard and Mr. Jeremiah K. Mwanje, the Commission Secretary himself. In Western region, we're going to have Mr. Akampulira Justice, Mr. Peter Maiso. We should have been with him here, but I think he has a person. And Miss Asimwe Grace Amot. Central region, we're going to have Mr. Shebufu Johnny Mary and also myself, Samuel Walter Mukakuruvega. We have provided special reference people and committee members for the special interest groups, led by Mr. Alex Lawrence Wanyaga, a very young man, very energetic and innovative. Ms. Natavi Maria and Pastor Isa Vidia. These are going to help the PWDs, the elderly, the youth, all those special groups. And even they will help on those who will stand for trade unions and the like. Should you want to be part of the revolution, the People Power Revolution, please do contact us. We are going to pin up their telephone numbers here, but of course, here at the headquarters, we shall be operating. When you come, the people who are supposed to guide you will guide you. Thank you so much. I've been joined by my colleague Timina for the sign language. Thank you, Timina, for coming in. She had some challenges, but she's already here. So we want to appreciate the Electoral Management Committee and all the guidelines you have read out for us. We thank you so much for clarifying on a number of issues, and we know that you're going to be overwhelmed because People Power has overwhelming support, and there are so many Ugandans who want to contest under People Power. So get ready because you're going to be overwhelmed. Tuwebaza our Electoral Commission, abakakiiko kaffe akatwala ebyokulonda mu People Power. Omukyala Masi Walukamba ne ttiimu yo yonna gy'obadde nayo. Mwebale nnyo okutulambulira obulungi engeri emirimu nga gye ginaatambulamu. Mwenna abaagala okwesimbawo ku kifo kyonna tetulina kyetugamba nti just okuggyako eky'omukulembeze w'eggwanga ekya president candidate already tumulina era ffena tumumanyi era bannayuganda mwamusalawo dda oyo tagenda kukyuka ali omu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ate akatukuba ekivvulu so tumanyidde mu ango zonna eri n'eno tumanyi byasobola okukola abalala mwenna mujja kuyitira mu kakiiko kaffe tulabe nga babasunsula bulungi ate musobole okubeera abakulembeze Uganda be yeetaaga saabakulembeze abeeyagaliza wabula ensi yaffe yeetaaga. So we are going to our third objective. But before I move to the third objective, I've been told I need to interpret the first two objectives that I mentioned. Twagambye olunaku lwa leero tuli wano ku nsonga enkulu ssatu ezituleese. Ensonga eyasoose ye y'okubalaga bannaffe abamu be tukola nabo
wano abakolera ku kitebe kyaffe ekisangibwa ekamwokya abo abatakimanyi ku ttiimu abeegasse ku ttiimu eno era ng'omukulu David Louis Bongoya atwala ekitebe ekya People Power ekya Secretariat yaffe wano eyabasomera eyabalaze Deputy Principal Lina Zedriga, Dr. Lina Zedriga ne Principal waffe Honorable Kyagulanyi mwabalabye nga babaaniriza mu kibiina mu kisinde kyaffe kino. Ensonga enkulu ey'okubiri ye bannaffe gye bava okuwunzika essaawa zino ey'okusomera bannayuganda n'okubayita buli munnayuganda ayagala okwesimbawo okuviira ddala waggulu paka wansi mu byalo byaffe ayitira ku mugendo gwa People Power. Ekyokukola bakikutegeezezza era bajja kwongera okukirambulula bulungi. Mumanye nti buli ayogera nti People Power tagenda kubeera candidate. Bangi tubeetaaga nti muli ba candidate naye tugenda basunsulamu ekyo kitegeerekeke. Abamu ku mmwe muli eyo just oteekako obutezi ka flag kagundi kasimbo kaffe n'oteekako enkofiira n'ogamba nze candidate. Akakiiko kalina okusooka okubakakasa era akakiiko katugambye kajja kulangirira buli omu abategeere nti mwabeesimbyewo ku bifeero. Ensonga enkulu ey'okusatu gye tusembyayo y'ey'okwaniriza bannaffe bangi nnyo abatwegasseeko mu kisinde kya People Power naye mulimu ab'enjawulo be mwamanyiiriza amaaso ewalala naye nga kati bazze mu People Power era tugenda baaniriza olunaku lwaleero. The next agenda, the next objective we are looking at is welcoming our colleagues, new comrades to the People Power movement. Don't feel offended because we have not welcomed you. Don't say yinganze tebanyaniriza. We know People Power is amorphous. It's like an amoeba. It is too big and it changes shapes and sizes all the time. But the most important thing is that you feel connected to the movement and you feel loved and you give love to the movement. Today we have a number of people, just a few that we are going to show you that you are welcoming to the team officially. I'm going to invite Chairman Nyanzi to read these people to tell us who they are. And afterwards we shall request one or two of them to give us the word. Thank you. People Power. Our power. Our power. People Power. Mr. President, the Executive Secretary and People Power team, today I will not be very informal. As usual, but I will be informal a bit. As you have already mentioned, Mr. President, in your communication, that when one is joining People Power, we have put no restrictions. Everybody is free to join. No subscription fee, no giving out cards. Every Ugandan is free to join People Power. So today, let me take this opportunity to welcome some strong comrades into our movement. I think, let me begin with Toli Mwavu, Omutwego Gwe Mwavu. He joined last time, 2 months ago. Musajja wa Ssekule, Sebo Jangu Minde Wano. We have Owekitiibwa Tekusuula Innocent. Tekutusanyusa okulaba. People Power. Our power. People Power. We have with us here Omukyala Kiza Nabagesera Shakira. Nyabo karibuni. Azene timu ye. People Power. Our power. Our power. People Power. Leo abantu bano mbawo demo kubeyo mubala nyabo. People Power. Our power. Our power. People Power. Badde muna amaanyi bannaye. Tulina omukyala Nambi Shamim Alwa. People Power. Our power. Our power. People Power. Tulina omwami Senkungu Brian Trust. People Power. Our power. Our power. People Power. Tulina omukyala Namulindwa Ime.
People power. Our power. Our power. People power. Tulina Nakakanda Fatuma. People power. Our power. Our power. People power. Mane abantu bano mbadde muna amaanyi. Nyabo ddamu tukubira omubala. People power. Our power. Our power. People power. Kakati waliwo omukyala gwenja kubanjulira naye yakatwegattako omwezi nga gumwe mabega omukyala gwe mumanyi nga Maama Sam. Erinnya lye simanyi agenda lyeyegera nnyabo. Tulina ttiimu endala eyatwegasseeko omuli omuvubuka gwe tubadde tulaba ennyo ku byuma ne drive za NRM gwe bayita Mulwanya Balamu. People power. Our power. Our power. People power. Ono atambudde ne Kayima Rogers. Kayima Rogers. People power. Our power. Our power. People power. Era mbadde nsaba abakulu bano abamu okubakiikirira babeeko obugambo batusuula Your Excellence kasooke mpite Maama Sam atubuulire nyabo jangu wano. Erinnya balitereezezza let me take this opportunity to thank Mr. Nyas to welcome me here. Let me thank our president, Honorable Chagran. But before I go any further, let me correct you. I was one of the people who looked for Mr. Chagran. I've not just joined, I've been in people's power before. I'm going to stand as a woman councillor in Nansana West LD. Erinnya lyange bampitana Kitoliya manyitwanga Maama Sam. Neyanza nnyo omukulu Nyanzi ne bakomrades mwenna okunyaniriza mu People Power. Neyanza nnyo omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi. Naye mbadde sinagenda wala ne mukolekitingamu nti nze omu ku baanoonya akalulu kamu Kyagulanyi ng'ajja mu Parliament. So siyingidde buyingizi naye mbaddemu lwakuba abamu tubeereeyo. Era ngenda ntwala omukisa guno okutegeeza eggwanga ngenda kwesimbawo ku bw'abakyala Women Councillor in Nansana West 2A and 2B. abantu mwenna bali eyo abalinga Maama Sam nga musirise nga tulowooza nti mukyali mulooko ya NRM muveeyo mweyabye kubanga babagoberera bangi tugende mu maaso twale maaso ekintu era nnyabo tukwaniriza akakiiko k'electoral commission wekali katuukirire mangu katufune ekigambo okuva mukulu tegusuula oli mwavu. People power. Our power. Our power. People power. Nze Innocent Busuula ndi musanyufu okwegatta ku kisinde kino ekya People Power. Seo president twala omukisa guno okwebaza okutwaniriza ffenna awatali kakabulizo n'akamu. Ndi buna opposition mbadde mu opposition nkyali mu opposition nesuulirangako nga bwe mpulira. Maama wange yaŋŋamba ebintu bibiri kintu ekituufu bwe kijja mu maaso go omanya. Mbadde wa opposition naye nga seefiirayo ŋŋenda nenonda naye nga siwulira. Honorable Kyagulanyi bwe yajja nina kye nawulira nti alabika ye mutuufu era ninjogera okuwulira nti ye mutuufu. Mbadde seemalira nnyo mu opposition n'agange gonna kubanga mbadde sirabanga mutuufu. Maama wange yaŋŋamba ebintu bibiri. Bw'obanga osalawo okwegatta ku kintu kyonna olumbanga bw'omu.
bw'oba osalangawo obutalumba bw'omu bino by'ogobereranga. Eggye lyonna ery'empologoma 10 naye ng'ekulembedde kamanda Ndiga togobereranga. Ne bw'olaba ng'endiga ne ziba 10 naye nga kamanda mpologoma osimbulirangawo n'ogoberera. Kubanga empologoma ku ttale okwo si yeesinga amaanyi bakulimba, si yeesinga okudduka, si yeesinga obusagwa, si yeesinga obuwanvu. Terina mpologoma kyesinga ku ttale naye yeefuga ettale. Lwaki? Lwa mutima gwayo. Twalibadde twawangula dda naye omutima nagulaba mukono Kyagulanyi. Basebo ne banyewo okuva olunaku olwaleero obuwanguzi tubulina. Tusimbudde era tusimbulidde ddala tugenda kuwangula olutalo luno. Mwebale nnyo basebo. Ebusulawo ye bannange omuntu omwe asigaddeyo bamuyita Seeguya Zaidi oluwa nawe okuba omubala mu maaso ga pulezidenti. Oluzungu mukulu tegusula kagenda kwogera luzungu mujja people power our power amanya Seeguya Zaidi. Ekyamazima kiri nti mpulira obulamu nga bwansusso nnyo okubanga nyimiridde wano mu maaso ga pulezidenti Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Tuli beetegefu nnyo n'okukira bwe balowooza okulabika titugenda kulwanirira obuwanguzi buno. Sebwebale nnyo. Kakati ngenda kuwaayo abantu babiri abasembayo batuweyo akagambo kaabwe. Naye Mr. President ndowooza okiraba we ya recruiting material okusinziira bannaffe ne barecruitinga n'obageregeranya ne beturecruitinga abantu bano balimu muzinzi. Nyabo mukyala n'abagezi. People power. Our power. Our power. Bana ensanyusa okubeera wano. Amannya n'eddoboozi Kiza Shakira n'abageesera. Amanya n'eddoboozi Kiza Shakira n'abageesera. Munkoze eri amaaso tegalaba. Bambi ndi musanyufu nnyo okubeera wano era neebaza Honorable Kyagulanyi Ssentamu principal waffe ne neebaza Honorable Nyanzi ye yangumya nanzizaamu amaanyi twali ffenna mu NRM bwe nafunamu mu kukyusa ekirowoozo ne mwebuuzaako naŋŋamba Shakira okuneebuuzaako kikyamu situka ojje twogere ne mubuuza Honorable Kyagulanyi Ssentamu talinga opposition yaffe ng'emisana ba opposition ekiro ba NRM naŋŋamba Shakira Honorable Kyagulanyi Ssentamu ly'essuubi lyaffe nange kwe mundaba njogeza maanyi ku Facebook mundaba ebisinga okuluma kati abantu mu ggwanga Uganda seeyogerera njogerera bannayuganda. Lwaki mpuddeyo kati era lwaki navudde mu NRM nti President Museveni bwe yaviirayo okulwana mu gy'ekinaana baali bya myaka gyaffe era basenga batugamba ekigambo kino wammanga nti emiti emito gye gikola ki naffe kwe kuvaayo twegatte ku kisinde kya people power tugumize ekibira ng'omukulembeze waffe ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert mugenda munyoomwerwa emyaka mumunyooma olwaki naye ne mu Bible waaliyo David nani who won eyali anyoomebwa Honorable tugenda kwogera bigambo bingi naye tukkiririzeemu tukukkiririzaamu tugenda kuwangula ne President Museveni agenda kwewuunya kasajja katono bakanyoomera mitala wanguka and nakoze video yasembyeyo nga ngamba don't stand up for anyone tova mu kalulu lwa muntu yenna fe bannayuganda tumanyi you're God chosen. No one has been loved and favored like you are. I'm telling you because I'm a politician and I'm on ground. Nze saakogera bbanga ddene naye baganda bange bano boolaba they are all NRM flag bearers. Bwe nabagambe ne bangamba Shakira katukwegatteko tebanneegaseeko nti lwakuba nabawadde ssente banneegaseeko lwakuba baze bafolenga byenjogera nga nabo babiraba
No Rachel, they are here. Amanya Honorable Yagasomie. Nayenga, they are all NRM flag bearers. Abali Wang Mugurumi. Ono yesimba wo mubiri 16 ekasubi. Ye Brian Senkungu. Waliwo omukyala wali yesimba wo emachindye. N'omukyala omulala oli. So, we are proud to be here. Era tugenda kukola omulimu okulaba nga people power wetannatuuka etuuka. Akasembayo, Honorable Katono. We are saying no to scientific elections. Government yaganye okuwa abantu amasanyalaze emyaka 35 gyemaze mu buyinza tebagenda gatuwa kati nga akalulu katuuse ye mu prisons zange lwaki ngamba tebatunyigiriza bakkirize batuweeyo emyezi 6 maaso akalulu kongezebweyo naye nga tulonze kyebayita fair elections. Mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza nnyo chairman mwebale nnyo okuko omutima omuvumu n'okunnyongeramu amaanyi n'okundeeta paka wano. People power. Our power. People power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah atwanga azetulayo ku Uganda empya nga Honorable Kyagulanyi President. People power. Our power. Kati bannange abantu abasinga okunyoma be bavubuka banneekolera jange abo be banyoma be bamuffe be tusinza okugendamu abalamu jangu naye mwena baneemugiza wano mulayidde mukimanye nti no joining people power is a one way. Boddayo bw'omugozi nabo toddayo nabo kubanga baba batuse dda n'olwekyo mwemulise naye nga mukimanyi nti no tuli serious. This is a serious revolution. People power. Our power. Our power. People power. Basebo ne banyabo amanya bapita mu bwanya balamu. Koledde government ya President Museveni oba okukolera ekibiina kyaffe ekya NRM. Nze nali nkulembera drive z'omukyala Asia Nabisere kinaabi mu Kampala n'omwami Lagadi gwe bayita Dani Kazibwe. Era nga nze nvunaanyizibwa ku kimotoka ekyo ekyazunganga mu Kampala ekiro n'emisana. Kuba ndi MC nga njogera ndiisa ekigambo ekyokuba nti bannaffe bongera akalulu ku sayidi eri wa sayidi eri. Naye olwaleero ffe ng'abavubuka tuvuddeyo ne tulaba nti obukulembeze kitegeeza mutwe. Omutwe gwe tubadde nagwo gubadde gulina amaaso nga tegakyalaba. Omutwe gwe tubadde nagwo gubadde gulina amatu agatakyawulira. Nga n'omumwa ebibi ebikolebwa tegukyayogera. Kitegeeza obukulembeze bubadde bufudde. Bubadde bwafa dda. Naye nga ffe tubaddeyo nga tetulaba tugezaako okusindiikiriza ekintu ekifu kuba amaaso tegalaba, ennyindo tezikyassa, amatu tegakyawulira. Bannayuganda ne tuba nga tuli mu kattu. Basebo ne bannyabo omuti okubala gukubwa enkonyogo ye Honorable Kyagulanyi mu Uganda yabaze ffe tetuli nkonyogo zivuddemu NRM kujja kukuba Kyagulanyi. Tuzze olwa Kyagulanyi okukwata ttooki okumulisa olumbugu we luli okuba nti bwe tubadde tulima tubadde mu lusuku nga tuwalakata wabula nga tulina olumbugu olutulya. Basebo ne bannyabo olumbugu lwa gavumenti ya NRM lwe tuli mu ssaawa zino okuba nti tugenda kuba nti tutandika oddukabala ate lugwe mu Uganda. Kino kye tuliko si kya Kyagulanyi nga Kyagulanyi. Kino kye tuliko kyaffe bannayuganda ffenna twesitukiramu kutambula. Omusaayi omuto naddala ffe abavubuka. Kino kye kiseera Kyagulanyi kino si kikye nti tuzze kwegatta ku Kyagulanyi. Tetuzze kwegatta ku Kyagulanyi. Tuzze kununula ggwanga, tuzze kulaba nti eggwanga lyaffe tulibeera mu myaka egijja nga tweyagaliza. Ye kyatusinzeeko nti yatukwatidde ttooki n'amulisa we tulina okuyita. Basebo ne bannyabo obugalo bongerebwe Kyagulanyi. People power. Our power. People power. Ebigambo mujja byogera olulala temufaayo obudde bukyaliyo. Sebo Mr. President nzikiriza abantu bano okkirize ebyo receiving era nsaba ng'olina mobilization secretary waffe omukulu Kidandala babeere officially era mukulu Kidandala ndoza n'abawo obuvunaanyizibwa nga mobilizer tulabe nga tutalaga eggwanga lino. Mwebale nnyo mwebalire ddala omusajja tugenda muzoganya tugenda mujjamu abantu bonna ate ffe tusikayo material yatwala bipapula. People power. Our power. Power. People power. Tutambale mask bannaye. Endwadde zonna z'obadde olina
People power, our power, our power, people power. Yeah. Banange tubakulisaayo eyo gye mubadde nga mutambula n'emitwe egitalina maaso, matu, nnyindo, buli kimu ekyo tekiba kiwuduwudu. Tubakulisaayo gye mubadde era bannaffe mwena abava mu NRM tubaaniriza mu People Power. We welcome you all from NRM to People Power. Congratulations. Thank you so much for seeing the light. Twebaza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala nga bannaffe abo we batereera oba nga we bafuna ebifo byabwe. When you go back to your seats, we sincerely do welcome you to the People Power movement. I particularly welcome in a special way all the women who have joined the movement. Yay! Thank you so much, Shakira, and your team, your comrades that you've come with to the People Power movement. We know that politics for women is a bit complicated, more complicated than the usual politics. And especially politics for women in opposition is extremely complicated. So every woman that is courageous enough to join the opposition politics, we welcome you and we commend you for taking heart and being courageous enough to stand your ground. Thank you so much. So on that note, we want to recognize the people that have just joined us. I know Honorable also Council Wameli Anthony, who was bred on the team of the Secretariat, has just joined us. Thank you for joining us. He's also contesting for President ULS, Uganda Law Society. Thank you for joining. We welcome Honorable Latif Sewangala. He has also just joined us. People power, our power, People power. people power, Our power. our power, People power. We also welcome our chairman. He has just joined us. Roy Semboga. This one is from Kawempe Republic. Omayano ekimuwogerako kubanga ava mu Kawempe Republic. Yakiikiridde office yeeyo. He's here on official duty. people power, Our our power. power. People power. Greetings from our republic. We welcome the mayor who has also just joined us. Mayor, you're welcome. Thank you so much for joining us. Our power. Power. People power. I think, yes, those are the ones. Of course, we welcome Bijira, we welcome Shamim, and the rest we welcome Hassan Chirumira from People power, Our power. our power. and the People rest. power. Thank you all for coming, and Shifa. So last but not least, having gone through all these events that we have done here today, we know that you want to listen to
one person. We have been waiting for him. Ebigambo bye bitunyumira nnyo, abitubuulira nnyo, abiyisa mu nnyimba, abiyisa mu bigambo, abiyisa mu ngero. He's one gentleman. Whenever I speak with him, I am always with a notebook. Because everything he says, you never know where the surprise will be. So I always make sure I have a notebook to note down. So for also other people out there that don't have notebooks, I think this is the time for you to get your pen and paper, because you are going to listen to the one and only, our principal, our president, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. You're welcome. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Thank you very much, comrades. You may kindly take your seats. Wow, today is a very inspiring day, very motivating day, ladies and gentlemen. I want to request kindly, Comrade Flavia, that you allow me to speak when I'm standing beside the newly, not that you go away, but just to be accompanied by the newly unveiled Secretariat Management Team. Comrade Waiswa, Comrade Doctor, and all the comrades that have been unveiled today. Wameli, Aisha. I think Timmy has to stand right in front here. Let me kindly ask Timina to stand here. Ladies and gentlemen, this strong, beautiful woman is called Timina. And she represents a big, big constituency of our brothers and sisters who are dead. Ladies and gentlemen, before I say anything, allow me in a very special way to congratulate our comrade and brother, now real Mr. Joel Senyonyi. I say now he's a real Mr. because he has a missus by his side. That was a very, very noble move. And Joel, we know you're watching us. We are very proud of you. We welcome your beautiful bride, and we know that you've already gotten her a new beret. Yeah, I also want to send our condolences to our comrade Benjamin Katana, the head of our legal team. He's unveiled today, but again he's not around with us because he lost a brother. We stand with you, comrade, and we know God will see you through. Maybe, although he was not unveiled, but this young man is a very interesting person. If you will allow me to introduce him, and maybe to have him stand by our side. This brother is called Tamale Mirundi Jr. Come on, bro. Jangu tuchukube nga tuli wamu nga generation impya. Ladies and gentlemen, this is our brother and son as well, our comrade in the struggle. He's a son to a noble media personality, Joseph Tamale Mirundi. But he believes in change, not just in word, but in action. Welcome, my brother, and Zikirizangu Okutukiikirira. Today, ladies and gentlemen, my communication is not going to be long. I just want to, in a big way, welcome the new unveiled comrades and to charge them. Friends, I welcome you to this
very, very momentous, that's the word, momentous, whatever the word is. I welcome you to this responsibility. We've been overwhelmed by the work we've been doing. Many people are calling either me or the executive secretary or the few comrades that we work with, asking many questions. And ladies and gentlemen, today we are introducing to you yet another batch of fellow leaders, as we will be unveiling in the coming days. We request you to reach out to them, connect with them, so that I am not overwhelmed by this work. Banji mbade mutukako from different areas, the women, the upcountry people with legal challenges, medical challenges, and I'm honored to say that now we have taken another step towards the solution. Friends, we are doing all this in preparation for an election. We've been telling you about Mission 2021. We are still on that mission. We told you that we want to unseat Museveni, to remove President Museveni and his government of national shame. And this that we are doing is yet another step towards that. We are preparing for the election like we promised. And again, I want to reiterate the words that I and many other leaders have said, that we are going for a real election, not a scientific election. I repeat, we are going for a real election, not what they call a scientific election, because there is no scientific election in the world. While we stand here, in Malawi, they've already liberated themselves peacefully. And I want to congratulate the people of Malawi. They just had an election, even with these COVID challenges. And not just Malawi, but many other countries are having their elections, not next year, this year. That means that no challenge can stop people from getting the freedom and liberty that they want. We've had Mr. Byabakama and his crew working on the orders of Museveni, and we continue to tell them that we are not going to go by your thoughts. We are not going to go by your illegal plans. We are following the law. Thirdly, ladies and gentlemen, we want to call upon Ugandans to charge themselves for what we are going through. We've taken 3 years sensitizing you guys, but now it's time for everybody to get up. For those that are going to stand for elective, contact us, especially those that intend to run under people power. And for the citizens, please also get charged, because Uganda doesn't need only politicians, but the population as well. It has been said by Comrade Mase Walukamba, the head of the Election Management Committee, and I want to reiterate her words, that we are calling upon all leaders that intend to run on the People Power ticket. Kindly reach us, let's connect. We've had this challenge, we've had voices from the electorate that there are so many people that intend to run on the People Power card. And yes, you also know that in very many constituencies, you'll find more than 5 or even more candidates who intend to run on the People Power card. Friends, just like we're doing it with the presidential race, we can only beat the dictatorship when we stand together. And we cannot come together unless if we are organized. So, just like we're doing it at the presidential level, to see that we have one candidate battling the Museveni establishment candidate, we want to do the same all the way down, from districts to MPs to councillors, all the way down to LC1. So please make this possible for Uganda. Let us connect, let us agree, because finally it has to be one candidate running on the People Power ticket, not two.